Well, this house belief is that foreigners should live in Africa, but I disagree. 99%, I can't say 100%, but 99%. Bano kulaga nti ddala bakuguse mu lulimi Olungereza batunse mu Kolofoweta nga bayita mu kukubaganya ebirowoozo ku mulamwa gw'abagwira okuva mu Afrika nga mu ndowooza zaabwe abasinga babadde tebakkiriziganya nakyo. Ababundabunda bano okuva mu mawanga okuli Somalia, Congo, Ethiopia n'amalala bakuguse mu kufuweeta Olungereza saako essomo lya kompyuta. Nowadays, foreigners, they are doing sex with men, and woman with woman. Bannayuganda babadde babiri bokka ekintu ekireetedde abakulu mu ssomero lino okwennyamira era bwe batyo ne banenya bannayuganda olw'obutayagala kusoma. So bwe kiba nti no tufunyemu bannayuganda babiri abalwanya okusoma kyenneebalize nnyo Mukama. Tekimala kulwana. Kuba bantu bangi betumanyi tusiiba wano tulaba programu zammwe ku radio ne TV. Bakansala balayira abantu 10 balonda omuntu abakiikirire biwandiko biri mu lulimi lugwira n'osanga nga bimutawaanya. Ano abakulu we basinzidde ne basaba gavumenti okulowooza ku kuwa ababundabunda ababeera basomye ne bakuguka mu bintu ebitali bimu emirimu esobole okukendeeza ku mugugu gwe yeetisse mu kubalabirira. Soboze kumanya gavumenti yali badde evaayo kigiyamba emirundi ebiri okusooka ejja kendeeza abantu bali mu kampu kuba bangi abaliyo abayivu balina obuyigiriza oba skills okukuga obumala okusobola okukola. Kati ne kikendeeza ne ku biirwa eyo gy'obasasuli oba babeekolera. Mutabazi Moses yeebazizza abatikkiddwa olw'obuvumu bwe boolesezza okusoma olulimi olutali lwabwe ne baluyiga ku myaka egy'obukulu. Akulira essomero lino eribangula abantu abakulu erya Old Kampala Adult School Lake Henry asabye abatikkiddwa okubeera omumuli ogw'eddembe mu nsi yaabwe ne gye bagenda ssaako okukulembeza okwagalana. So nga kyenvamba kumiza ne mbagamba nti bakuume emirembe kubanga bwe baze mu Uganda tubeeramu amawanga mangi mu kirasi zaffe mu tusomesa naye tubeera wamu ne tulya wamu leero mutulabye nga tusanyukira wamu. Songa kyenvamba kumiza ne mbagamba bwe bagenda okwagala kuno kutwalaze n'emirembe gye balabye mu Uganda bagitwale mu maaso.